SML News UG program yo on the sidelines Lucian Itwalume ge manya gange abatulaba ku YouTube tubalaba era tubebaza kwebye mukola nti subscription yeyongeddeko but temujja bya kwitinga ka notification button ne ku TikTok ogije tuli ku SML News mu commenting mu sharing information yetuke kubalala wiki ebadde mpanvu naye tugenda tema kwebyo ebibaddemu kuba mulimu ebyabesije no lalo tunu naye tujja sobola okulaba ku kwebyo tunasobola okwatako era subira kantandikire ewa musajja mukulu Alvin eyanjule eri abantu tugende mu maaso. Nange neyanza nnyo neyanzeege okuba nti nno mpeddwa omukisa okuba nga njako mu studio za SML nange nga teddoboozi ku bino ebibadde bitambula ddala mu ggwanga lyaffe Uganda. Bintu bikulu nnyo kubanga ebimu bitukaabye ebimu bitunyiiza naye weewaawo ntusigala tuli bannayuganda. Erinnya nje Sseruga Alvin okuba nti nno nange neegasse ku mukutu guno ate okugatta eddoboozi ku kino ekibadde kigenda mu ggwanga lyaffe Uganda. Mukulu Alvin, Yesebo. Baluwa ya muzeeyi mwami bagirabyeko obusungu nga bwabadde bungi. Okusinziira ku baluwa, ebbaluwa erimu ebintu bingi nnyo naye ebyokujoogerako bingi okusinziira kibadde kikyaludde okulabika President Museveni okuvaayo okuwandiika ebbaluwa yakoma kukolesaako ku style eyo yakoma gikolesaako ku mukwano gwe muganda we Honorable Jebi Bidandi Sali omutandisi w'ekibiina kya People's Progressive Party. Kitegeeza nti either bo balina enkolagana eyaabwe ey'omu nsiko naye tuzzeemu okulaba kuba guno omundi gwadde gwakubiri okubanga addamu ekikolwa kye kimu ekyokuwandiika ebbaluwa ng'agiwandiika specifically ng'agiwandiikira Andrew Mwenda. So nga bw'otuwadde omukisa oba nga bampadde omukisa okuba nti nno njijja ku mukutu guno nze ngenda gitemaatemamu mu ngeri nga 3 oba 2. President Museveni okuvaayo mulimu ebintu ebimu mu bbaluwa yabadde mpanvu naye mulimu ebintu nga nze Sseruga Alvin ebyankutteko ennyo. Yavuddeyo n'atugamba nti oluvannyuma lw'emyaka 5+ ng'ali mu byobufuzi tavangayo n'atokyalinga muntu yenna ku mbeera ey'okuba nti nno mu mbeera ey'ebyobufuzi oba ey'opposition naye ng'ate ye president abadde ali naffe oluvannyuma lw'emyaka 40 naye ng'ebintu bingi bye tulabye nga bijja naye nga byenyigiddemu ensonga y'okuba nomulimu okutulugunya. Tulabye abantu bangi ng'emigongo gyabwe bagiyisizzaako waya ze solido bazikubyekubye. Tulabye abantu bangi bagenze mu gundi mu kkomera bavaayo nga ebimu senses zaabwe nga tezikyali kyekimu. Kati wabanga head of state atugamba nti amaze emyaka egyo gyonna nga teyeenyigira mu nsonga ya kunyigiriza muntu wa bulijjo wa Munnayuganda. Kati tetumanyi yabadde alina otubuulira ekituufu yakyali pulezidenti w'eggwanga oba waliwo omulala atufuga kubanga kitegeeza nti obeera head of state oba omanyi buli kimu. Lwaki endawutinga nti okusinziira ku buvunaanyizibwa Bannayuganda bwe bamwesigisa naddala kati mu kalulu akawedde 2026 15 January Bannayuganda balonda pulezidenti gwe balonda nga taata waabwe agenda okuba nti nno abakola ki abamasaajinga abazza obujja naye okuvaayo n'atugamba nti alinga eyatwegaanyi by the way President Museveni yeegaanyi Uganda nze mundaba eyange tugende mu maaso. Senior journalist ate musomesa amawulire agamanyi nnyo nsanyusa okulaba ssebo. Kale mukama wange mwami Lucian Itwalume kyagala kwebaza kumpa omukisa guno nange okubaako ne byenteesaako ku mukutu guno. Kugambye nga baganti ya on the sidelines bwogambye tuli mu kirasha on the sidelines sebo webale kumpa mukisa nange ndi mu kirasha so bwebiba biyiika tebingi kira tuli eno mu kirasha abagusamba bali wali wakati naye njagala kwongera ku bigambo bya mwami Alvin ebyabaluwa president actually bwe yadde awandiika ebbaluwa teyayogedde ku myaka 4 mu kwegana yagasseeko n'emyaka nga tannajja kwayaga nti mu myaka gyange 56 nga ntandika struggle kitegeeza n'emyaka giri gye yamala
ng'alowooza obulowoozi okutandika struggle yagibaliddemu. Ebintu bire byankutteko yaga nti tatulugunyanga ku muntu ate era talagirangako muntu yenna mu buyinza bwe kutulugunya muntu. Kati ekibuuzo kiri abantu abavuddeyo ne balaga nga batulugunyiziddwa nga Mwami Sserugaba baga nti abalaba nga bonna bajjudde enkwagulo baabayisaako ziwaya. Waliwo n'abantu abafudde obusajja nasoma lipooti n'abantu bankuba amaka gaagenda. Tulina abantu abalemadde bangi yese bwokera n'ogaa nti kati bannange buli muntu yenna yakubwako mu gavumenti n'otulugunyizibwa n'otukusibwako obuvune tuwandiikire ebbaluwa batukubira essimu bangi. Tebasobola tuwaayo olunaku ne tugamba nti bonna batusako ebyo ebintu basobola okujja. Oyagala bayita ssebo? Jjajja mwami. Anti abayita abaleetewa. Ayogere n'abagambye nti ekyo bwakyogera. Pulezidenti Museveni ayiddeyo n'aga nti buli gwe baatulugunya nga wali obaddeko ba mu kkomero ba mu buwambi bwa poliisi oba n'okubwa mbayita namboola jjula. Kuba kyemanyi nti kirabika eri ababikola mu nkola etabimanyiiko. Kati kitegeeza waliwo abakola ebintu ebyo nga pulezidenti tamanyi. Kyokka bw'abanga babikola tamanyi obuuza. Ate y'omuntu omu asinga okufidingibwa intelligence mu Uganda. Ani atufuga kyekisooka. Ekyokubiri ffe tumanya abatulugunya abantu nga muzeeyi tabamanyi. Uganda y'omuntu asinga okufidingibwa intelligence. That's what is batugamba bulijjo is the number one consumer of intelligence in our country. Muzeeyi abatulugunya abantu tabamanyi kubanga ne mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission ku record kuliko abantu abatulugunyiziddwa era akakiiko ako ne kalagira baliirirwe nga batulugunyiziddwa bakozi mu gavumenti eno. Kitegeeza abatulugunya abantu bakikola ku lwabwe. Bwe baba bakikola ku lwabwe babeera bakiwagi naye bakiwagi mu maka ga jjajja gamuwedde. Abamagye yavaayo n'agamba nti eriyo n'abamagye abakola ebikolwa ebikyamu n'abavumirira bimanyiiko n'abavumirira. Mugulu muyanga nina ekintu kyensi ogenda kunnyambako oba okwongera okutegeera sikola mu gavumenti okutukola mu gavumenti being nti oli senior journalist nti emyaka gy'omaze nga oli mu nsonga z'amawulire zino eno oyinza okuba nga oadvansinzeemu okutusinga naye nze kyemmanyi ku head of state aba oninga buli kimu kyonna kubanga waliwo akagamba nti ye command is it chief of defense forces of which nti ne baneena abajja ne bakwata abantu bagwa under his department. Kati kijja kityo okubanga olwalero avaayo n'atugamba oba oyinza okubanga omanyi nti ayinza okukwata kyatufuga. Nzaaki wale kyentegedde nti batulugunya ku lwabwe gavumenti si yebeekoze eki ebasindise abanga atugamba nti awo we bajja eyo mubakwate nga bwe bazze. Kyembadde ngenda okwogera obeera ne famire omuntu omwana wo nga mubbi bw'oyinza okubeera nga tomanyi nti mubbi so kati ayinza okubeera nga pulezidenti tamanyi nti anti kati bw'agamba nti tabamanyi tabalagirangako kitegeeza bw'anaatusindika tubakoleko ffe nga bwe tulaba ebula moogi waisu bazzibu emuntu ali obbando eri obuyito mu kida muno naho eri obukeke ayinza okwarumu namukuulamu eidooko lyo oba mamiro. So ekyo tiimato pulezidenti kyabayirako siyinza kukitegeera bwaga nti ye tatulugunyanko muntu ekyo nkikkiriza talagirangako muntu kutulugunya mulala awe wali question mark. Abatutulugunya ne batulugunya abantu betulabyeko ne bwino bakola kulwani Bannayuganda abamu abamanyi bagenda tuwa bwekitabe ekyo abeegaani bw'aba abeegaanidde ddala babayite bakwatibwe bateeke mu lujjudde. Nina ebbanga lye mmaze mawulire abantu bemanyi nga baafa obusajja baalemala baasanyalala nga bagamba nti baatulugunyizibwa mu bifo bya gavumenti omukuumirwa abantu. So zibayita basement ennaku zino eba basement sinabamanya
aba basement yonze basement anze nju sigimanyi sinnagimanyi mpulira bagyogera sinalako omuntu aga nti bankubye nensanya lwa nennemala mu basement naye abala mu kakiiko k'eddembe lyono Uganda Human Rights Commission emisango gye bawuliriza ne bakasa oyo yatugulunyizibwa akakiiko ne kalagira abantu abaliyirirwe gye bali president bamanyi baba wa sente za babaliyirira obudde bwabwe babatuusaako kyesente simanyi tuli mu kudiscussinga ku chairman bannaye tudiscussinga president w'eggwanga tayinza kutugamba n'oluvannyuma lw'emyaka gino gyonna kubanga mu opposition Besigye ng'akyali leader opposition ebiseera ebyo nga yeyesimbawo ku side eyo abantu bangi bwe bakwatanga obiki nga baba bakwatiramu eno government olunaku lwaleero president oluvannyuma lw'emyaka gino gyonna avuddeyo olwaleero atukakasanga bw'atakola ki nga bw'atabimanyi ani alonda abakulira ebitongole ebitwala eggwanga Uganda ddala mu bya security ekibuuzo enyo nti abamu balondebwa president abamu basaba mirimu ne gibaweebwa katugeze ng'okuyingira poliisi balanga banne basaba abaagala n'afuuka omupoliisi so toyinza kiteeka ku president nti yabalonda n'amagye bwe gabeera abagaagala nga mulina ebisaanyizo mugayingira olina agayingira n'atendekebwa n'akola mu bitiibwa n'afuuka generaali oba kano ne buleka bamukwasa obuyinza nti kulira akakunsu kano nze bwe nti bwenkira Simon Muyanga Lutaya wennyini awo nga okyakutta omuzindaalo ogwo ku buwanvu bwa bbaluwa eyawandiikibwa erinnya lya Andrew Mwenda nga lyalabikiramu nnyo era Andrew Mwenda ono yaani sebo webale nze Andrew Mwenda njagala mwegomba oyagala kumwegomba mwegomba kubanga maze emyaka 27 mu mawulire ebigambo Andrew Mwenda byayogera ekisooka sobola byogera oli mutiitiizi bw'otyo asikutiitiira mbitya kubanga baganda baga nti akajja obunaku keemanya ejjansi eribuuka nanzige sisobola byogera kyekisooka ekyokubiri ne bwe mba mbyogedde sirina bukakafu nti nyinza okuyisibwa nga Andrew Mwenda bwayisibwa jjajja Ssaabalwanyi n'awandiika buwandiisi bbaluwa bambi ng'ayomba nti oga nti president ayombamuuko nga Mwenda kuliyagana Mwenda nompita sinayiro kitegeeza ki omuntu awuttadde muwutta kikyali kitegeeza nti nompita omuwutta kale naye neegendeza Mwenda president yalaanya naye Mwenda nze nfugisa ebintu bisatu ekkalaamu bayibuli ne kirala kyali ki AK47 kati goli waluwe oba mundu yasinga yavaana n'atugamba nti ebbanga yonna lyamaze nga atufugisiza ebintu bisatu era tunze naweebwa omukisa oba neesiimye nnyo okubanga Andrew Mwenda yaprovokinga President Museveni kubanga n'abadde bamuvuganya abadde tebamanyi biki byatufugisa kubanga wagamba nti nno ye atunuulira bayiro peeni n'atunuulira AK47 n'ekigambo kya Mukama Katonda kayine nebuuza ekibuuzo ebyo ebintu bisatu abikozesa ate waba akozesa AK47 soko endeko waba akozesa AK47 soka tulinde tebala kalulu nebuuza ekibuuzo waba leero avuddeyo n'atuwandiikira ebbaluwa ntawukoleranko oda yakutokyalinga muntu wangi nga yoli yatugamba nti akozesezza AK47 okutufuga AK47 yagikozesa atya kigambo kya Katonda ne peeni ewa order ne AK47 agikozesa ki AK47 temasaginga eyo so Andrew Mwenda alinga ali wajjajja ali mu kyejo although Andrew Mwenda musajja muyivu and that I respect him muyivu Andrew Mwenda bw'aba ataputa economics abeera mutuufu Andrew Mwenda bw'agamba jjajja nti abantu bano boodoomolera omusimbi
to invest bye bakola tubiraba abamutuufu to question era ebbaluwa ya president edda mu Andrew Mwenda eraga mu Museveni nga Democrat nze bwe njalo kitegeera mukama wange Democrat because democracy is about exchange ideas freely. Mwenda yawandiika ne Museveni naddamu. That's one of them is a Democrat. Wakawandiikira President Museveni ebbaluwa mmeka? Nze mu bulamu bwange n'akawandiikira President Museveni ebbaluwa 4. Yakaddamu mmeka? Emu. Na yakuddamu katisi. N'akawandiika bbaluwa. Yes, n'akawandiika bbaluwa 4. Yakaddamu eyo. Manyinga mpuli yante yabaziwandi. Bbaluwa gye nali njagala anziremu 4 ate tesije yaddamu. Kubanga nawandiika bbaluwa ne mugamba nti bw'oba watulondedde bavubi bano bawogamba nti walonze kabineti y'abavubi nga Maama Robina Nabbanja omulimu gumpe ng'omusaba mulimu namuga nti omulimu gw'obwa prime minister gumpe ne mwana nti nabo nampa obwa prime minister gavumenti ngenda kigabanyamu emirundi egi ekikunsu ky'abaminisita ekimu ngenda kiteeka essira nga kiri ku production kufulumya ekibinja ekirala nga kiri kunoonya butale marketing. I'll divide government into 3 arms. One, ngeri mu kunoonya butale bwebyo byetufulumya. Wakati nja kuteekawo ekikunsu ky'abaminisita ng'ogwabwe kulaba mutindo na kulondoola. Abafulumya mutindo ye. Batunda katala akasinga obulungi tufunamu ye. Era n'olwaleero njagala kuddamu kukyogera wano president w'abandaba. Omulimu gw'obwa prime minister bwa Uganda nze Simon Muyango tayangusobola baluwa tebagiddamu teyagiddamu namukwano bintu ennaku zino ali mu kilo 4 4 takyaweza kilo 5 kati nze sefa kumbuuza seminti oyo ava mu bikolebwa ebikola seminti biri wano waffe mu Uganda bwe biba biri wano sasa Simon nali ku Makerere University awo moderator asoke njasooka nga sasa Simon tonnaba kuwummula nnyo njagala asooke atubuulire mu byafaayo byonna byamaze president no just njagala kuwongo bwange ng'omuntu yenga ye president kwongerako president Museveni ebbanga yonna lyamaze lwaki Andrew Mwenda amuwadde nnyo ekitiibwa ekyokuba nti nno amuwandiikira nga tamuwandiikira nga amunenya wabula amuwandiikira amulaga nti kino ky'okola naye nkiraba mu byafaayo mbadde sinnakiraba ntegera ebintu bibiri ekisooka balewa ya president Museveni eraga ebintu 3 ekisooka president Museveni akaddiye omuntu wakaddiwa n'afuuka jjajja ekisooka aba n'ekisa obukambwe oyagala toyagala olina okubusalako kubabwe entondo gwokyogedde kubanga bw'okola entondo bw'obeera omukambwe ennyo ng'oli jjajja abaana banyina okuddukako jjukira amaanyi ageewereza gakukendedde agatuma gakukendedde obukadde buttako ekimu ku byo either amaaso ge gatakyalaba obanga amatu tegakyawulira buki bulungi kati oyinza okwogera mwana n'akuddamu ekigambo nga tokiraba bajjajja bamayinza n'okukuziimuula nga tobiraba so jjajja alaga nti ye kati akuze ebintu ebimu byali bimukambuwaza takyasobola kubanga edda Mwenda bwe yamusoomooza olwasooka yaggalawo daily monitor yaggalawo ku lupapula bona tekyakikola ekyokubiri jjajja alaga nti is a Democrat ate kyasinga aba opposition kubanga aba opposition singa be baali balumbye twandibudde bivumo ku manyoko politics bino abino nga bavumagana bobuvumaganyi yaga nti kyoyogedde kinyiizizza naye nsobola okwanukula ate okwanukula mu ngeri y'ekitiibwa kuba teyavuma Mwenda ngalo bandikoze tebereza singa baali bagambye oli gundi nga gwe bagambye wande bwayimbula amagye wano okutuusaamu sasa Simon wennyini awo gundi oli bani bayita abantu be my people kamalize wenje okudda my people leave my people babe he owns up era jjajja bwakiraga nti gweva ku baana banno gweva ku baana banno kitegeeza gwendekera abaana bange gweva ku baana bange so bayita ababe poetically literally aba owninze kubanga kye babavunaana kiva mu ye but poetically bayo kubayita abantu be
abanga akugobye nti bano bategeeragana nange naye Seruga yabuuza nti ebbanga ly'omaze mu mawulire nze ebbanga lye mmaze mu mawulire njagala kibeere ku record nti nze ebbaluwa President Museveni z'awandiikira Andrew Mwenda ng'amuddamu agaakatonda aba tawandiikira Andrew Mwenda ayina omuntu ayina gw'ategeeza kiringa omukazi bw'aba ayagala okuvuma ng'ayagala okuvuma nze ewaka naye nga ntya omubona ono akola ogutwe gwalataawo ogwo bwaga nti ogutwe gwalataawo aba avumye nze ogutwe gwa kitaawo ogwo kitegeeza nze gwavumye si mwana oluusi n'omwana aba tategeera kati ne mwami Museveni bw'agamba Andrew Mwenda civilian mu Uganda n'amuga nti ate nkitegedde onketta you spy on me how dare can a spy a civilian a major journalist like Andrew Mwenda threaten the president of the Republic of Uganda nti amuspayingako waliwo amusupayingako ye gwaga nti Andrew Mwenda ono akolera oli era obubaka buno si bwa Andrew Mwenda obubaka buno bwoli oli kubanga oli ayina capacity to spy on this one so these letters are addressed to him through Andrew Mwenda bw'obanga oli mugumu ekimala n'omukutu gwo guno guligumite mwogere gwayanukula mwogere abantu bamutegeere gwaba yanukula President Museveni awandika yanukula yalinga nti okolagana n'abali ebweru foreign powers okunafuya bye tukola our trade okolagana n'aba foreign powers kati foreign kitegeeza oyo yenna ali ebweru wa wano wetuli whoever is outside here is foreign. It can be Rwanda, can be Congo, can be Kenya, it can be America. Foreign powers. Ani ono yaliko mu byasi omumanyi goyogera Alvin mugomonyo no okusinziira obadde ogobeera tours Andrew Mwenda mabega kaawo n'obusungu President Museveni bwe yakozesezza by the President Kagame yajja mu kulanda kwa president ani President Kagame wa Rwanda yaliko mu kulanda kwa president. Okay, obuulya mbuuza naye okusinziira kubanga nze kyemmanyi nti either state yebega state kati wetunuulira Andrew Mwenda mu capacity ye si vice president si minister si musirikale nti oba wa SFC si foreigner wabanga munnauganda ng'ate omukulu agamba nti ayamubegako n'ebifaananyi bye nalaba n'ebifaananyi bye mwalimu ne CDF gwotegedde ebifaananyi bye yayogera n'ebifaananyi bye nalaba nanti ayogedde ku trip sokolindeko trip ya mwenda ekisooka kati nga kyenjagala omugamba nti ekisooka nina kye nalabye kye neewuunyisiza aye kati kyanemye okutegeera waliwo amawulire agalaga nga Andrew Mwenda yaliko presidential advisor owa Kagame Rwanda nga matuufu okusinziira gabadde matuufu kubanga argument yalina issue gyali alwayizingidde President Kagame n'amugamba please I will not tolerate with you nibunabaawo ka disagreement kati olwaleero aba president atugamba nti bamubegako ng'ate baluwa yagiwandiise waliwo ka trip akabaddeyo kemabegaawo nga kabadde kati twabye ebifaananyi bayire baadde bawoomeddwa nnyo n'abe CDF nga awoomeddwa ekyambalo ky'amagye nendaba ne Andrew Mwenda nga naye awoomeddwa akagatta akakuba ensero bulungi nnyo sijja kukkaanya ne mwami Seruiga sijja kukkaanya naawe bw'ogamba nti katugeze olinga ayagala nti Kagame nti Mwenda abegera President Kagame bwe kiba bwekyo kyandibadde kituufu netayinza kubanga Andrew Mwenda abegera Kagame ng'atogende Rwanda yagenze ne Muhoozi Kainerugaba mutabani wa jjajja abanga nti Andrew Mwenda yeegasse ne mutabani wa jjajja ate babege it does not add up
nze bwe nkitegeera bwe ntyo. Gobadde okimanyi mu byafaayo nabinoonyeza nga sirabyeko President Museveni ng'akolagana ng'ali ne good terms ne Andrew Mwenda. Naye ate omwana mu byafaayo byonna. Kituufu tebakwatagananga. Kati bwe baba nga tebakwataganako mu byafaayo byonna ng'atagamba nti amaze ne CDF emyaka oli mmaddu tugamba emyaka 30. Oyinza otya okukolagana ne taata manya n'omwana nga toyagala nga taata ate mubeera muli mu kuyomba buyombi. Mr. Alvin nga tukyali awo. Esebo. Omuntu gwe bagamba nti yali enguzi. Right Honorable Anita Among. Twali tetusuubira nti ayinza okukoma mu Parliament. Naye mu kulaba okwo kyekyamukomezaawo n'agamba I have to attend mbeereyo. No, nze by the way President Museveni ali fane. Era waliwo nawe n'abako interview nga sasa Simon Muyanga Utaaya agamba abo opposition tebateekeddwa osoma President Museveni nga textbook oba yaga omu understanding. One, President Museveni be bamu ku bantu abatini yeerabira naye aba yeerabira aba yeerabiza. Ate Museveni ne Anita Among yogenda mu Parliament. Nantiko tuwe tujja nkuletedde statement egamba President Museveni yeerabira naye aba yeerabiza. Tuyinako wano omusirikale gwe baasibira mu nnyumba emyaka 7 ku 8. Omusirikale yali yakimanya ali ku ddala lya bameejo oba naye nga ali kulanka ziri eri mubulira abantu. Bannayuganda bino ebibyo notogabo bonna babimanyi. Naye oluvannyuma nga bannayuganda bamaze okwerabira ennaku oba oli awo kwebyo ebyayo bimusibisiza mu nnyumba bamusibira mu nju emyaka 7 n'amukomyawo. Anti mubulira abantu Anita Among Anita Among right honorable olwaleero nti akadde ak'emabega bannayuganda babadde bangi nga balina obulumi ku ssente zebagamba ssente yazirya ssente yazikola kirerere naye nga babiri bamanyi ensonga. Olwaleero bannayuganda kati babyerabidde babivuddeko kati yamukomeza walabe bameka walabe bannayuganda bameka bavaayo ne beekalakaasa nga balabye ebikakembe by'essente. Kati oyo President Museveni nze gwe mmanyi era yakoze pardon kubanga yeyekka twalaba delegation eyagenda wa Genocide Musale eyava side z'Ebukedya ng'egenda yeegayirire ngenge okwegayirira kwawe basaba Genocide Musale yeegayirire baabawe akole pardon. Era wano wenjeetera okubuusabuusa nti oba oli awo credit ze twawanga CDF nti akoze omulimu mu nguzi nze ngamba si yalina instructions mulala kubanga wobeera omupya mu kintu oba oyagala okukakasa b'olaga. Olwaleero waabala tena bwe yakomyewo mu Parliament ng'abadde abuzaayo entuula 3 abeere nga bakola by elections gy'abadde ali presentinga. So President Museveni nze ndowooza nti yadiddemu Anita Among era tujja kuba tuli awo Anita Among bakadde kajja kujja kuba bakyali mu tukuumakuuma bakyatunyiga biwundo omanyi amawulire gawa neno gakola weeks 2. Sasa Simon Muyanga Lutaaya ekya Honorable Anita Among okuba nti akomyewo n'asobola nafuna n'amanya agenda mu Parliament okyogera ku kiraga goziraba ki? Webale nnyo nze ndaba nga in my opinion because that's what you're asking for ebintu biri bye nategedde. Number 1, Anita Among mukazi mugezi nnyo mbuli aba bayita abagezi b'oku street. She's street smart. Waliwo ekintu ky'okola okulwanagana n'omulabe wo ekimu ku byo bwe butawa mulabe we ekyo kyayagala. Omulabe wo omanya nti kyatayagala oba kyayagala okukula kula nga olemerera okusomesa abaana waakiri ofuna looni n'alaba nga basoma bw'olemera kwendeka nga akivaako weesanga osobodde n'okusasula nsomesa abaana. Kati
Anita Among waliwo kwe nagamba wano mukwano gwange nembaga nti Anita Among ebintu bibiri ekisooka baba kumuleka kunoonya kaluma member ba parliament kuba speaker yali akawangula both yali tasobola kuba Anita Among ngabaga nti mugende munoonye era akakolyo kaali aka kakumuggalira waka omugundi eyokubiri ekyokubiri Anita Among bamuyita never die tafa ne bw'omuyimbula enkya nga kati Anita Among atandise okutambula ali firi ogenda buli waayagala mu myezi 3 aba amaze okuddamu okumobilizinga ng'ate era afuuse headache mu ggwanga amanyi bw'akwata abalabe be kati abalabe baamukuba kyonna ki pressure ne balowooza nti ajja kupondooka agende agandi eke mmaze okuyenjebuka n'obwa speaker bugenze n'obwa member wa parliament kambulekera waliwo abakitandikako takyasoboka alekule ne CDF yakyogera nga kati ndowooza alekuli kubanga gwereddemu ddala nange nali mmanyi agenze n'amanya nti omulabe wange kino kyayagala kwe kubalumya omutwe kati babadde babala nnaku nga babala ennaku amisinga entula 10 eza parliament etteeka libalagera automatically bamugjamu balonde omulala kwe kuwandiika ebbaluwa mu butongole kwage nafunye nti yawandiika ebbaluwa ng'ategeeza speaker nti nina okutwala obuvunaanyizibwa bwange ng'omuntu eyalondebwa abantu b'e Bukedde okutula mu parliament era okuba okimanyi bulungi tebanzikiriza kuva wano wendi nja kujoininga parliament nga mpita ku mutimbagano era namwa amateeka ge bayitamu aga nti okkirizibwa you can attend parliament virtually kati speaker abadde mu katuubagiro nga bw'agamba nti tebakkiriza Anita Among kulabika ku screen nti ali mu parliament bwe bali muteera bonna abaga nti naye ebyokunzijjako ekifo nategeeza speaker ate ensonga ye buli omu agimanyi nti baamugaana okuva waali era yajoyinize parliament erimu munywanyi we tayibwanga yakubiriza ekyo nno kubadde balowooza nti agenda mukazi yanafu ayenjebuse tumumaze balina okuddamu okulowooza they must think twice the woman is still here kibadde kimu kulabanga Anita Among atuula mu parliament ne banne bano emabega eno yali abeera mu maaso eri kati nga atudde eno mu bano ekyo kati okyagalanga ngambe ngo omuntu sagala nti owedda berenio engeri kinaabiramu omuntu w'omukyalo kyosuubira niye kiribwa okwateninga parliament okutuulamu already yamaze okukola ki is registered ne kusubira bamukute nti parliament eyo yagibaddemu Anita Among ono abantu bamulinde wonna we baga nti kati oli waddembe okutambula Anita ajja kuddamu adde engulu afuna amanyi ge yalina kubanga ebyo bayogera byonna banguzi bakuta ebintu Rolls Royce eri kitulinze bamutwale mu kooti abalemi tebamutwala mu kooti tusira agenda bakutte bamwetolodde tebannamutwala fayire ewedde fayire tennagwa mulwadde muleka agenda kufa tumulaba bwe namulabye ettama ku TV saalabye nga yali obubi so mwami Museveni ono ekimu ku bimulemeseza okumala enguzi ewaffe wakisa ate Museveni ali soft nnyo ku bakazi banyiga Anita Among oba alirabeko ku muzadde akuba omwana bano abawala abatonga bakazaala omwana akaaba ne maama n'akola ki n'akaaba mwami Museveni ayina ekisa ekyo anyiga omuntu ate n'amujoyininga mu kukaaba bwe yakola ne Kadaga ne bakaaba babiri bakuba Kadaga nti Kadaga awedde Kadaga ngonga nti Kadaga n'obwa vice president yaga saagala n'obwa prime minister saagala naye bamwata njagala bwa speaker ayogedde Kadaga n'onzijukiza olwagira bwe bati twagenda okulanga Kadaga n'onzijukiza ebiri ebusoga mu mikwano gyo oli musoga oli webusoga mikwano gyo ababiri ngate bonna bakulu babitiibwa osokera eri ono sokera yigwa omusoga ombulire bulungi mama mire Babalanda omvunana busoga kati wano omvunana busoga moderator minister wa presidency ne Haji Kirunda Farouk buli omwagamba nze netaba RDC
olutalo olwo nga bali kwekubanya ebigambo bingi tebasobola tula ne bateesa. Olutalo olwo nalwogerako naye ndowooza nti mu bonna mukama waabwe President Yoweri Kaguta Museveni yalina eppeesa erisembayo. Yasobola okunyiga eppeesa erisiisa Kirunda Farouk oba Maama Mire Babalanda. Yalina yekka obuyinza obutuuza abantu abo ababiri ne bamunnyonnyola ekyabatuukako. Asobola okukikola directly ye kennyini oba okuyita mu bantu abalala nga nange mwendi. Ayinza okumpa obuyinza nti muyanga lutaya nkugamba nkulagidde labanga abantu abo batabagana. Era abantu ne bategeera nti oli ye yantumye bampuliriza. Bonsirika kati nga ndi mwerere ng'ogusima ebbumba takkiriza. Mikwano gyange naye bakama bange basobola okuwuliriza yadde tebasobola kumpuliriza. Ani anampuliriza ku bonna mbuwulira ku bonna bonna bandi waggulu. Oli mugamba Haji bakuli waggulu naye ono maama ekitiibwa kyolina era bakuwulira nti ebigambo ebikuvaamu bituukaana. Ekitiibwa oyinza okuba nga gw'okiraba. Kandi nze nkwire Maama Babalanda esimuga nti owange Mire naawe gwe Faruku enkyamba ayita mu nsange basobola kubuuza nti tukusange wa bagamba wa nawe olina ekitiibwa olisa nti mu nsange egadumire mujje tuteese. So nze ndowooza nti oli mukama waabwe bw'atyo bw'akyagala because emirimu egisinga obungi gavumenti ya President Museveni tebangawo nga temuli baneneŋŋana. Saawa eno owulira n'ab'e Masaka Balugahara ne Nammeere baneneŋŋana bonna obuyinza bakozesa bwa President nga President yandagira President yantuma. Tosobola musuubira nti ajagala Nammeere nti abantu bagambye sirika. The Museveni ayina olu defend Nammeere until Nammeere is able to be undefendable. So naye kino ekya Maama Mire Babalanda endowooza bakakkanyeemu bwendowooza kuba kati bali ku deadlock buli omu ali bano basula bagamba enkya Mire agenda kukyusa RDC ajemu aba Farouk naye nti katulinenza RDC abo si bange oba ajjamu ajjemu kubanga si bange baliko bannannyini bo. And what I have proven nti RDC bano buli omu aliko Godfather we. Now the forces of the Godfathers meet at a point where either Kirunda Farouk or Mire Babalanda are not. Kubanga kati President bwaga nti ono muwo bwa RDC toyinza kubuza President yono yanimu yamukutuusaako. So ndowooza nti olutalo lw'e Abasoga abansinga obukulu gye bali abalina obuvunaanyizibwa bwe banalaba nga lubakosa bajja kutuuza abantu bano bakakkane. Banaba nga tibakosa tujja genda okubanza omulimu ogwa nagukola nze nayogera. I've spoken out nti tubatabaganye. Ninda kulaba action. Who takes it up? Is it the president? Is it the cultural institution? Is it the church? Is it the friends, their fraternity? Oli wa Museveni sino mu Basiraamu. Tugende nti Abasiraamu be banayita owaabwe nti owange kakkana. Oba Abaseveni se banagamba maama nti maama kye tulinze ssebo. Mr. Alvin. Sebo. Reshuffle inaatera okukolebwa mu RDCs. Naye bebeera nti bali mu saawa n'ebiwaayi bibiri nti nze ndi woono nze yamuleeta nze nsimuvaako. Nga recent nalabyeko Maama Mire Babalanda nga avuddeyo ku mukolo nga alina omu ku ba RDC bagamba nti tolina mpisa nze yakuleeta oli kabo obogolera otya ente gambo bwe bityo. Tolaba nti eriyo oludda olugenda okukosebwa. No nze nganze kineraliikiriza nga Munnayuganda naye ate mu ludda olulala nga munnamawulire oba nga omutunuulizi w'ensonga ate ndabira ddala ekifaananyi kya President Museveni. Ate batya kubanga yoyo yennyini anyanku ekyokulabirako bwe yali atwala banywanyi be mu nsiko yabagamba nga tugenze nunula ggwanga tebali nunula olwaleero bamulangira tuwagenda nunula famire yo. Kitegeeza nti yalina agenda eyiye naye nga balina ababuulira bye baagala mmanya. Kati bwe baatuuka e Kenya nga bagambye emmundu ekkakkane tutereeze bwe bagenda e Kenya okuba nti nno batabaganya emirembe badde nga waliwo pulezidenti ow'obukulembeze obutuufu era ye olukiiko yalubuuka. Mukitegeeza President Museveni ye ng'omuntu si wa mirembe. Omutunuulira nga
so mirembe omusajja 10 emyaka 40 mugumu by the way lwakuba nti nno ki emirembe mwagala Museveni abirenga ne babaziza emisango tabakwata gobadde okimanyi nti nno fe abeeruwero yazzeemu n'atujjukiza amaziga ayeka abadde atulabanga ennaku zino tubadde tukkakkana ng'emirembe gijja Somalia si yagireeta kangambe President Museveni soke tumuleete wano ejo nadde ndaba vidiyo emu nga palamenti ng'eri mu kulwana nga tuzeeyo kati ni ku nsonga y'amagye nga bagamba esobola okuba n'amagye gakola bizinensi naye ng'abamu bagamba amagye gaffe galina okuba gakola bizinensi kati kuba mwakafaananyi wegamba nga tusindika amagye gaffe ogenda gakola bizinensi senga saa kati mu ggwanga tufunamu olutalo tuba tukyalina abatukuuma oyagala nti atwala amagye talina magezi kupimako kyagaba ne kyasigaza akyasinga kubanga ni maama abeze buli maama bw'abega anti abaana bangi naye ono omwana taliiwo era alikamu abamazi sinza kwakanya modalita kkiriza sinza kwakanya gavumenti kusindika magye walala nga naffe yatutaasa Uganda okununulibwa bali bakombooza obamanyi Plus Tanzania ni ame nga wano bino baga nti abatanzania ne bajja ne batuyamba abalaga nti mpangisiza omucuba kitegeeza ki waliwo ekiseera nga abava mu cuba be bakozebwanga okulwana to me I find it normal kiri kyogambye nti tulina ate wabaawo wano olutalo kyotegeeza tetumanyi ffe kuga ntugabeko kitono kikole eri tusigazeeko olwaleero tubanga nga Uganda lirina abantu miliyoni 46 nga abasirikale betulina tebazaadde 15,000 naye mulimu sokoyindeko mulimu emivuyo mu Uganda goli mu nsi kyoli munamawulire oliddeyo nti abayekera bazze ne batulumba wano kyakubanga amagye tulina matono oba tuba tulina emirembe ne baba babiri nga basobola otukuuma nze nina ekintu ekimu kyakammwe kye mutalaba kubanga olunaku olwaleero naddala nze agenda bayirayo okyawe oba ogenda emukono oyinza obutabawo yadde omujaasi paka wootuuka mu mabira ng'ogenda wa manya ng'ogenda ejjinja oyinza obutabawo yadde omujaasi n'omupaka ng'ogenda mu mabira otwala budde ki okugenda ejjinja nno nze ngambye oyinza kitegeeza sisure but ngambye oyinza naye ffe oba ogenda eruweero omanyi ng'okuva wano nze ngamba oba ogenda eruweero toyinza kuweza kilometers 5 nga twabyewo checkpoint ng'eriko bannamagye sibaki kitegeeza nti eggwanga saawa zino edde liri mu lutalo ate lutalo ki essaawa zino eggwanga liri mu lutalo naye ng'ate amagye bagajja bate bagakola ki batangira abo abakukusa ebintu ng'ebyemusooka mulindeko bannaye njagala sooke tukkaanye nze ku bino ebibaddewo nakkiriza nti Uganda President Museveni si atufuga Antani gwe mwalonda ye ate weyawandiika ebbaluwa amuyaho ng'agamba nina atufugira kalulu yakesigaliza nga atufugira ku AK47 oba oli awo gyafuna okuva e Bulaaya kubanga bwe bamuwandiikidde okuba nti naasindika abajaasi eggazi anti AK47 ye yankosa nanti pena tebagala kusoma buzibu obuli AK47 ye yankosa no si busungu but njagala tusooke tukkaanye nze ekyakolebbwa era nyigamba ba palamenti lino teeka ekyo kye baayisizza ku bwe balina okurepresentinga ani abagambye nti nno mugende mu voting yes nti tusindika amagye era mukama tewali kawairo kabaga nti buli kye banaakola nga balina okubuuza that's why they represent you bwe bamala okikola ffe tuba tulowooza nti kye baakoze bakikoze ku lulwo tetuyinza ga nti buli omu asayininga alage nti yabakkiriza we cannot do that not democracy that's that representative democracy means nti ekyo kye bakola wakkiriza lwe wabalonda nti they do it on for and on behalf of you yenyingo ekibuzo kijjawuwe watugambye wano President Museveni we yalonda be yagamba nti nno yaleese abavubi wawandiika ebbaluwa naye ng'owakanya abavubi be yaleese
gwe ngolaba you are positioned okuba nti na let's go working better than them era ng'okkiriza they don't represent you olwaleero nze ngamba gwe nalonde bam nani kati representation ye sagitaddemu stamp so konziremu do you doubt I can be prime minister of Uganda? Do you doubt? I don't doubt. Naye kitegeeza ekikwagaza okuba prime minister kubanga owakanya oli awo aliyo kubanga byakola olaba biyinza okuba tebituuka ku mutindo gw'amagezi kutuuka ku level yo. Yali yakajja nali senga naye kali mwesiga enzikiriza kali asobola naye yali wanti yaluga ndese bavubi naye yaluga nti mbaleetedde na mmere n'ebbala muyombe nabo quarrel with them kati really lwaki banabo okuyomba nabo kanadiza omuzindalo gwange lebo twetambudde nabakungu tubadde nabo olwaleero batyo kusubscribinga ku YouTube channel ya SML News ka notification button kanyigeeko program yo on the sidelines Lucian itwalume ge manya gange mubere bulungi.